Ku ssaawa 12 ez'enkya Nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi asimbudde abaddusi abadde mu 3 mu mbiro za mbunabyalo ezibadde z'okwetooloola obusozi 7 obwa Kampala. Amakampuni 16 geegattira emisinde gino newankubadde ng'ekyekyenkuba ekyakedde okufudemba kyakendeeza ku muwendo gw'abaddusi abadde bateesiteese okwetaba mu mpaka zino. Nahabwe Kenneth awangulidde mu ssaawa emu eddakiika 15 n'obusekonda 45 ate Sennabulya Martin akutte ekyokubiri n'awangulira mu ssaawa emu eddakiika 16 n'obusekonda 43. Abawanguzi boogedde ku biruubirirwa bya mu mpaka zino na biki ebaluubirira oluvannyuma lw'empaka zino. Nsanzeemu zibadde ensozi nnyingi ate n'ekyokubiri tebadde competitive, tabadde mu strong lead assets to push us. Yo nga embeera tebadde nyangu ne wabula mbadde nina okukozesa amaanyi gonna gensobola okulabika nti nange njiyitamu oba nga njiremesa okulabika nga nkwalifyinga okubeera mu kifo ekyokubiri. Ensimbi ezisoba mu bukadde 2 zikuŋŋaanyiziddwa okuva mu mbiro zino era nga zaakuyambako mu kutumbula mu mbeera y'abaana abali mu masomero ga pulayimale omulina okubatuusaako amazzi amayonjo. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule. The first lady, 1 hour.